Kigero kujevuna banno gava munno gadda munno buuza kodoni wava munno mukyalo twavugako mugogoro nga batutuza mmanyi ku mikolo abandagangako kati biwero bwe byatuuka bammanyi beriwero batwaba abalungi yebaleko byonna gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi akoseeki pulezidenti w'Masaka City nsaba olayidinge okomentinge osubscribinge gyebale gyonna olunaku lwaleero olunaku lwa maanyi nnyo tuli eno mu Bulange ewaabeenu gyensinkanye omugenyi wange ngenda basaba abeeyanjulire tugenda kwogera ku nsonga emu nga 2 3 4 ebirungi ye ebintu bye byakola birungi nnyo kubanga bino bigatiramu ow'amawulire bigatiramu ali eyo omuyimbi n'ebiri mu bulamu obwa bulijjo kubanga tataddubireewo abamu mubadde temumumanyi ngenda basaba yeeyanjulire neyanzanyi mukama wange okuba omukisa era nabatulamu namwenna nze sendege ya Munamawulire tataddubireewo abamu bampita omugagga Sende kale agonna amannya gange nkolera ku radio CBS mpereza Ssaabasajja Kabaka ku radio nkola programu nkola ku makya traffic updates ne Patrick Omujuka ne Andy Sebunya programu keze ate era nkola ekawungeezi the evening cruise era ku Mandusi yakukaba omulimu omutebi ate nkola ku bbalaza eri ku 8:8 programu bagiyita Mawokota empya ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro olumbeera mu neebona bwesifumisi bambi niba bagimpadde manyi bakuwa contract nebakukwasa gwokola niwamawulire ate era ndi muyimbi awo wetujja awo bakulaba baagala okumanya omugagga Sende oba tataddubireewo bamuzaala wa nzaalibwa ku kyalo Kamuli kiri mu Gombola y'Emitete mu disitulikiti y'e Sembabule essaza lya Beene Mawogola era bweyogedde Masaka tetuli wala nnyo ne Masaka era abanga eyo nagweta Masaka era so beeyo Sembabule naye ng'ate ndi mu kibuga Kampala empereza emirimu gy'abeene y'essebo era omugagga Sende yasomera eyo nasomera eyo nasomera kusaalira Muziru Primary School nasale twalisomera wansi w'ettimba mu lusomero lw'omugalagi batulanga mu galagi ya motoka tuleeta omusani tumalawo obutalo mwangonza okusima nasale bayitayo lw'ettimba ove wakamoto kirya bukinzi kyemmanga eyo bwetwava tugenda ebusaali ya Muziru Primary School eyo nasomera mpaka P4 nengenda ate era Akaayi bayita Kiziba Primary School netulya P7 Akaayi bayita Kiziba Primary School ate bwe nabeera Akaayi nekume waffe Kinoni Seke Secondary School awo nyingira mu secondary awo nenvaawoko nengenda ku XCLUSIVE School ekirenge waffe ku kyalo eyo bwe nva ku XCLUSIVE High School nenzira ku Kinoni Integrated Secondary School ekinoni awo namalira senior 6 2010 era baali banjagala tusomesa tugende mu amasanyalaze ate ne brother wange yakola amasanyalaze mumuganzi kanyereko mawulire kubanga okuva nakyali muto najagala nnyo amawulire tekyali ekirooto kyange ekyokukola ku radio kati amawulire ago nengende eholime eyo bagita Liberty Institute kiba na radio kiboga balina Liberty nesoma amawulire tandika okukasomerawo wemanyi kati life yali etya ng'omaliriza essomero gy'oyize radio life yali nnyangu kubanga basinga baganda bange naddala muganda wange yali ampeerera tiyakkirizigana mulimu gw'amawulire masinga egyo nawangaalira balasinga 6 naye ne masinga ya muganda wange nakola mu dduuka awo bayitawo Kiziba bayitawo Kijula kakati olw'okuba leediyo ezeeyo
abakozi olusi tebalabikanga bulungi mu welfare yaabwe kati muganda wange takkanya na kyamawulire ate nga amasannyalaze galimu akasente kati nga muganda wange ayagala ngende mu masannyalaze jjukira na muganda wange ali mu politics bekabyali ono ali mu masannyalaze nina sister wange ali mu busomesa nina sister wange omulala ali mu byamusawo bwa bisolo kati nibalaba amawulire olusi galwawo okufuna ssente omayagala kusikenga akuzzawulemasika zeeno tubaga bannaayo naye nonyize ku byamasannyalaze amugawo nakola mu dduuka ly'amasannyalaze baze switch socket byonna bimanyi manyi kulubayo kawaya tibampala ngemba akamyufu nezo zi 2.5 zisimanya ati wegganga iri nalandi sokitegeere naye nganze passion yange ya mawulire nga nawe era olinganze nawe era mawulire kakati ya mawulire gange awe nali ngagala nnyo bala nambuuza onoofuna leediyo oba mukutu omulungi gwonakolako konze katonanga waali nja kufuna era ebiseera ebyo mukama nansaasira nenkoleyako vision group nampandiikira balwabukedde era nga nkola ne kolega bagataliiko nfuufu ebiseera ebyo mukama nansaasira nefuna kamera kali kamitwalo nga 5 nowemanyeera kati nankwatayo kumawulire eyo taga kukadwe gamanyi kulwana mafuta biki ebyo eyo naye kigabagamba nti mugaleete eno anasire kasidiika naye gajja kukonoka mukamanyi mulutani ye mulutani mukama wange nnyo gajjawo kasidi nakatwala genda okulya sente gyamali akusakire kulya eyo wakamugende ti nenvivamu awo Star FM empanga correspondent Star FM eyo njebaza nti twaliwo kasente yampa stories zange zayitangawo so yampa experience zayitangawo stories zange awo bwe ngenda ku Star FM nampeereza nsinzira masimbi eyo obwagazi bwange bwonna bwali ku CBS nga nkyanoonya CBS nkuyingira ntya kati tuyingira tuli mu 2015 awo numba CBS ojja naki ate njja nakyolowooza sikanamutera kusoma twali wano mu Bulange wano tukyali mu Bulange bweze nasanga najja n'okukyampyawo wano manyi twayirika no Bulange nga tonajjawo omanyirawo maze kutuukawo tukaali ku mulyango engeri giwanyiriramu ekifaananyi kyabeene kiri awo ekibumbe kuvuga abanze ajjanze ngenda okuswaza abalala nenumba netalafiya nebogere enaku zino nezija mu newsroom nasangamu omutaka wamitandwaana kiwanuka editole kususima modi newamala balunabba nasanga balunabba sasa agende wandiwaana kiwanuka mukamwange nengenda balunabba wamala lono nga mukyalo mutya kama nze Simberia Muhammad nsaba kukola ku CBS wano kyokka kikusira kintu tiyambisa wanagaka tugenda omwami oligo obonyonyolamu nengenda omwami ndi wana kiwanuka oyogeramu naye nambuuza mu kiseera kino owangalira wa kwanze mu kiseera kino opangalya masimbi nawuli ekyagaliwo emasimbi eyo nemunyonyola mafuta kini kyebyo omwamuli agatira okubeerawo nangamba katyokolerawa kwanze nkolya buke yokumanya naye njagala CBS nalibangamba nti erisooka oveeyo ojje ekyokola ki kama nangamba genda kale osooka tuwe storage tulye eddoboozi litya naawe ebintu ebikola otya yasindika sitami onasula masimbi nga neteekateeka enkeera ssaawa zalinga storage girina ani girina nasanga olede enkolakolayo storage girina bampe nabesimu kwena okukuba bafunye story bankubira ndikodinge nanjulugumya alo tani ono musembegeya kika kibanda ntegeera naye bwokuba ku namba ey'essimu
course batega butegezi nti obitegedde kubanga neyanjula nzatege mukiwa ekibadde kati mukyala Esther Wamala yankwata eri tawafola kale tandika voicinga story bwe voicinga story yange esowa ku CBS yayita mulega ssaawa 8 ez'emisana olw'essanyu naye okumanya CBS y'amaanyi essimu ze nafuna ku olwo sizifunangako abantu bankubira essimu ojoyinire CBS oli ku CBS tuwulidde story yo naye Mukama yali yampa omukisa nali yanga naye nga eddoboozi liri macuwa era abawulira story yange eyo baali tebakkiriza myaka na story gye mbawadde story yange eyita olojoyininga okyabuusabuusa kale wadde eyise naye olubanju erinze nanyongera mpoyisinga time etuuka bafuna meeting eba correspondence basaka mawuli bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bayita meeting nange nzija tebanayawula mu CBS olwo yali ekyali emu olitugatta ku ssaawa 3 kati awo kwenzija lumu yeyanjula nze gundi nesendegera Muhammad gyali kamama mta Aisha nakali namuze kusendegera okuya ngo emyaka 4 kamange yenze sendegera Muhammad redi ukifuna bulungi eyo masinti ifuna ne no manyi network azibulabulamu nefe abajagala tuwandika ntukola ki ifuna toba tukola tikali batayo sira pole tanga CBS bazawulamu kinana mwenda katonyeze ne kinana mwana katonyeze munana nge ntongo bigenda kwetegera kiri amawulire abatu aba 88 kwekiro bokka nali ndi kule yebwe masinga kale bikala defule simu kama Aisha nakalima kulira nze Aisha nakalima kwenda ku CBS yemu kamwana tegeeza radio zawudwamu kati okolera 88 yokka tokyakolera luddawa kumanduso kali yakati nze mukamaawo nitwagala kujja yeyo oje omanyi twalimu manyi environment yange sources zange nzina notice okumanyirangako bamba mawulire nga tubesseemu n'akatono mugama wange awo nga addamu agamba ati oliredde okuva yeeyo ofuna otya ekiri kitya nomutegeeza embeera gyerimu manya kale ojja kuyitayo twogeremu ali waffe mawogole tusoma edduwa ya taata buli mwaka nali ngenda ku dduwa ya taata nayita wa mugama wange yampise abusanga era awo twogeramu ambuzi era gumanyi yeeni ekyabaza nalinga bwe mmanyiyo nga sisobola kugamba era bwe manyiyo kubanga yinza okulomusa omumpembejja obulungi sitalina gwamanyiyo katumulekere yakole kintu mugamba yagamba nti sooka ogende mudduwa okoma otwogere ogenda mudduwa nakoma wano Aisha nakalima amatamba mulimu nagamba ali goyinza okukubira kumutegeeza nti tuwadde omulimu wano akwatako omutego nakubira brother wange basiiso mukama nibangambye sigale eno nabanoku CBS kati are you serious nti ekyaga bya radio tukira naye nga wa CBS nnyo efamile yaffe nga tuliza CBS kasaba nga namadde omulimu ku CBS nambuza oli serious onzibye bakukubali mwadde omulimu sikwinako mutawange netukira sinadde akagoye sinadde kaplanke tunambire seje waka naye banganyi siddayo tandika bulamu bupya era okuyingira Kampala engoye ze nalimu Kampala yewa musango otya
ampala ebizibu bye basanga bampa ssente eby'okunoonya okusula n'ate munnange andiyize okusula ebyo twagala okufissa owafuna bulooka asa afuna bulooka nayinamu munnange ali ku Kampala asubira ku Deje University awo era asubira ku Deje University olwo saagala kuwaayo ssente zange ngamba kanjya nsole munnange sinonziye yatusula twebaka mukamange yakimanyi nepangisiza kumbe zisole munnange tabu yanzikira twasubiramu basatu omu yali asoma busawo ng'asubira ku Deje University ati munnaffe omu yali alina gy'alaze ng'akomawo kiro naga ati muggalawo muleke nga muguddeyo nja kujja nnyingire buyingizi obutabata wange mwana wa taata olwo yali mubbi zimuyita mubbi kubanga eyapazange zokka olwomuto omugoye bwange nayina nakagula essimu yange empya n'okulya tugenda kuziika enti omugenzi yali Zubairi Kayongo ng'ate sitori ze nnyo gikola eyo ngenda kibuga kukola sitori ya Zubairi Kayongo ganda wallet engoye zonna ezange n'essimu bazitwala nakeera kukoca kusayisa layini ngane nampa olugero lw'okwambala awo bamita amayengo godifu enyambala ezeki bazikwatako enyambala ngenda ku Airtel nsayisa layini kati kwe MTN kwaliko emitwalo nga kumi ziramu okwira mukamange Aisha nga mukamange wewaawo ngenda kukola ekiboga lya Zubairi Kayongo naye bansibye siinamu yadde olugoye nampeereza emitwalo 3 mweki yasirika na bodaboda ngaleeta asooka birabira biri katulabasatu nagula akasimu akatono enda kasitole ntoisinyonje naye akugoba yakulaga bwe bansiba nategera nti obaoli abandi bangoye engoye okumba ezange zokka naye akyaka bangoye nenoonya okupangisa bwe nava ekiboga kuziika nenoonya okupangisa nengende masanafu nenoonya akayumba kaali ka mitwalo era gyakuddayo kubuuza bulange oli bwange kaali ka mitwalo 47 buli mwezi naye nga koja nga bazituuka samusanvu lumwe ekitanda kirawo ebaafu eryawo kakati awo awo navangayo nenzija wano nembuga nange bisha musasisuga byatwegattako twasooka offenne basanafu eyo kayumba kafaamu naye landlord yakyaliyo enjalagenda mubuuzaako mukyala yali mukyala yali takuyiribya tangiribya talina mutawana nange mazzi agampa bulungi nnyo esanyalaze teyali nga lyakujjangako senalabeerangako ekyamazima yakola bulungi naye nga kira byali bantu ng'ate ati polisana wetwakabeetweze waka ku weekend olina kufuuka bufuusi nebisebisinga tasibamu kakati olwo CBS omaze okuyingira kati oyingira ddi okuyimba okuyimba oba wagenda okugenda ku CBS ng'ondi wali nze n'obuyimbi mujja nnyo okuyimba taata yafa mu 2001 taata wafa mu 2001 netukula ne maama ngakafiira abekekatule maama oyo atuba naffe nnyo 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 ffe abaana n'atuweerera ekyo yasoma zibakadde bange bonna mugenzi ajja kumada byayi naye talina ate nassale mugenzi nakafiira adijja naye talina ate nassale naye maama yatoba n'atuweerera kati maama yakulakulamu awo sukaali n'amukuba namuta wange lumu tuba tuveeyo tubagaba kikapu kya CBS balokukosa kya CBS ne munabuddu mugane munabuddu yakuwayo mukadde wange oluyimba yamuwayo oluyimba oluyimbe nga nduwa maama naga oli serious
Tugenda Brian mukwano gwange Brian Duga Brian Mitso nina ko oda mizikwa chuko Brian wale mwana mcha Moses Uwembo was a writer zile mwa concept ya muremi buwa mugamba wandi kulimba olibo ile bigambo bosa mulomberezeko nawe wamwayo kasente bajesi bwa baseruganda kasente nenga sika mani kubanga dikali wale kwa seruganda awo na wandi kulimba na rumpa yanga etwe tingamu nenya voice ndimo nabo bikenge sharifu nangolo limbo lweleze mama era bule limbo la 4 round zani it's a true story inaimba lweleze mama oina ne kaliko wateka muna nayagala nnyo kola ku radio zeke kantu akasigo okumbwa to babiro muri mu party nekano walo yangamba ako tulikola muri mu party kiroto cyali kukola ku radio nange tuleko mu studio ticheyo nangamba siku radio simanyo byo mfuna ticheyo akubako kiboko nga zisako radio presenter kumanyaga ngezo ekigezo kyanne manga nasako radio presenter anaje nabuza radio presenter wa abantu basika bche awo kirutegete byawo kiboko radio kanaga ati asebega yalwadika ku nakala katanze nanga gwe kuweza okufanga tokoze ate kubitere okufuma ujja ugaba tyakola ku radio dosobola ndepa yine kuleke kakati mama yafanga leero era abasinga bawulya amaze okuzika mama oli banufuna bagati musajja aliko kuyimba mukadde yafa naye bawuliza ngolimba alukwata butere kwatyo tata yafa kale mama nawerera bwatu nakuzira tata yafa mama nakola ki nawerera eti awulinda mu kuyimba olimbo abantu abewunyisa nnyo nze yasooka okugenda engamba mugaga sente ojokwefulira okuyimba akusobodera webuti era bwe twewunyise nnyo yali katikkiro yewuunya nnyo mulimu ne kapati katuga nti kati mbimba ne katikkira nyiganyige naye katikkiro yewuunya naga nti waliwo owamuwuli asobola okuyimba oluyimba nga lulina mesegi bweti nga lutambula bulungi bwe luti kati abantu tuba surprisinga abamawulire abantu tuba surprisinga olw'okuyimba awo tuyingira mu ki kuyimba tulete n'oluyimba olabayita byateredde era vidiyo yandyazange mukama nsaba omukisa mbategeezi vidiyo yaffe yandyazange oluyimba olwo tugenda gisabuukulula tutandise vidiyo premier ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Septemba 2023 tugenda kubeera ku Kenunoni Hotel wano Emengo emitwalo egi mezi emitwalo ago tulina mikwano gyaffe abatwagala tuli mu kukwata vidiyo eyo ekwata ku Streamlive Avenue Wambazira Tone tujja gisabuukulira awo ennyininyini nze leero kenge tubayimbiremu tujja kweta n'oluyimba olupya era tukwata ku bakyala akati abantu bave mu kiri nti omuntu abeera w'amawulire tasobola ate kuyimba oba tasobola kukolayo ekirala kino katikiro kyatukubiza okwongera ku mutindo ku bye tukola si kunoga mwanyi n'okolamu kase naye n'okubeera w'amawulire osobola okwongerako omutindo n'oyimba n'ofunamu n'essente twayongerako omutindo ku mawulire netugenda kusaba okula vidiyo yaffe nga 16 batwagala mujje mutulabe ku Kenunoni Hotel Septemba tujja kubaawo so awunyingira okuyimba naye katikiro nagamba nti nga bw'oyimbye oluyimba luno nga lulungi lumuyimbye fuula omulimu era muddemu era ezo ennyimba zino endala z'olina ezo gwazewandiika wali omulala ziwandiika Moses yaziwandiika tukola babiri omulimu Moses nawe oteekamu neriyena olwasooka twakola babiri nnyo kubanga ebisinga ali biina nga nze nina content tulina gattagatta mu studio alija awo tujje tuteeke mumanyi mu studio omuyimbi naawe contributinga kinene n'omuwandiisi waliwo akagaano gati tekafiitinzeewo naye lyrics ezo oze yazikola bulungi aye ne Brian natukulira bulungi nnyo kati
n'atuyingiza mu kisaawe ky'abayimbi ngeri ekyatuweebuula okuyimba si kwange abantu bangi bayimbidde emyaka n'emyaka nefe oluyimba lwaffe lumu tulina vidiyo naye balutegedde nze nalutegeera lino oluyimba olwa byateredde nolula luli mu studio lwabamaawo lulaga obuvunanyizibwa eri abakyala olyawo lwaki bandiweereddwa nnyo ekitiibwa era lwaki bandikumirwa bulungi okwewala abaana babeera ku nguudo okwewala obusambattuko kitulaga amaanyi g'omukyala tujja kuluba oluyimba olwo era etumala okufulumya vidiyo ya SAHA tugiraga Ensi tukola evidiyo ya byateredde ati neyamamaligadde netujja gattako mpolampola because nokuyimba okolerako pressure era okuyira ku pressure era okuvaayo mpola naye okuyimba si yangu n'akatono oluyimba lw'okulutegeera nti oluyimba olina okukozesa amaanyi mangi tulina empewo era waliwo challenge okuba oluyimba lunaye fe batuwadde offer infact ffe twalwawo okufulumya vidiyo ne TV esinga zatuwadde offer tulumala okufulumya vidiyo tujja kuba oluyimba lwabeere so njala kwebaza tujja batuwadde offer sijja kwogera ne batuwadde offer nti tusobola okukola vidiyo tugenda kugitanga 16 Septemba mwaka guno endongeetabuke kati n'obudde temwinaawo manager bakwasaganya oba just mwemwekwasaganya tulinawo manager atutambuza mu kiseera kino naye mmanyi nti oba oli awo amu tubanatwesiga bulungi tunamala okwerwanako ngaffe manyi sitokola ebidiki obanga ayingidde ekisabo abantu basinga tibawa nnyo odiyo budde so ng'ate odiyo eyo bwagaana okutambula nekugaana okutambula kyokka ng'ate n'ekirala vidiyo esobola okutambula alinaagaana neffe odiyo eyo wansi gyali era sijja kulimba akasebe tukalidde mu ndya zange nebatuyise batuwadde ku ssente tutuuka ewa okuyimbira mu bantu ng'olimba balufuna naye nga beebuuza ku feesi bane mutwagadde batufuba ku ssente eyo batuyozaayoza nnyo nga baweda bafuna ddala ekifaananyi kimu kya meseji nga balinze kati buno obudde era olinayo omusa ogamba nti singa vidiyo ebezze olinayo omusa ogamba nti kanyigire ekibiina ng'ekyo banyitozi tobanyigire owapapa bagere owajaaluna owajasumala musa okugire nga mukyali tujja kusinziira abana abatwetaaga tula ku tebu kubanga mumanyi okuira product tuwe product zaffe zetulina ebyokutusaidia bijjako byaffe nga osobola okukola oluyimba luno okujja kulowooza nti bakisibyeja zange okwongera okunyikira mu bantu abatebi naye abantu baagala abantu batusaba evidiyo bannaayo abantu bebe batusaba evidiyo bakayama batusaba evidiyo abaana batusaba evidiyo abamawulire batusaba evidiyo buli muntu asaba vidiyo ndezanga kyetwatugamba nti tugenda kita nga 16 vidiyo eyo bwetambula bisibyeja kati oyimba ne kusenyimirira ezino ez'omukwano oba jesi oyimba zabuno bulamu bwekuseera bakesingasingira ez'omukwano naye olubala byateredde lulimu erengeri y'omukwano wayimbira galofredi amajulirebo luyimba olwa byateredde mulimu okuteekubaliza tonyisalirala saawa yampateeka munyejagu ebirango tunabiraba enkya fetulipate tonyalangiro olibwa ku petaleti obulamu tuliba ku bujoga ogamba wadde waliwo olandira oli akubanja waliwo omukyala akubanja naye ate tayimu ebyamu onookulembeza nnyo ebizibu oyinza okufaama oyinza okufaama kati omulaga sente waba tali mu mawulire nga taliiko mu kuyimba ekintu ki ebiralagatera okwenyigiramu biretera okwenyigiramu ze musajja ayagala okuyimba nti
zaawo nawo ka bizinesi k'engoye Jubilee Fashions ero Jubilee oyali Jubilee oyali mwali atunda ngoye tukyalina bintu twagala okukola tubijja mawulire okutujja mawulire nga twagala kukozesa amawulire tujjamu kasente akagaziye bagalija kumaganizibwa ebbanga lyonna kitemuli ssente naye ndowooza teryamulanga twefuddeho bwesobola kujjamu ssente olina kulwana so era wenyukaano ku masengere nenda wali mukibuzi basiri wano mu Kampala mbeera waffe mawogola ng'olima era mawogola nimuteekateeka nja kubayita yagendayo okusala akiika y'abaana bange n'okugulawo akayumba kana kali mawogola ewaffe abaana kyali kirota okuzimbako ewaffe enyingi nyo tubasinga bakumiga ekyalo kati ogenze mu Kampala tunodda n'ozimba mu kyalo nomubuuza wonna ofagera kuzimba bajja kunwala kati ffe ekyalo nze ekyalo nkyagala nnyo kubanga ekyalo tekitukoze okutuuka kati eriyo okolerayo okyo oyimirayo amatooke okusinga njagala nnyo amaanyi gateka amatooke njagala nnyo olusuku luliyo okwo okwongera okulutereeza funamu ku mmere ey'okutunda n'okulya kati era obeerewo mu mawiikendi go era esigale n'obeere n'okujja abeene vibe yali y'amaanyi nnyo nga mukadde akyaliyo nekendyamu naye kati namala nekimanyiira ngendayokko nebuuza ku basisita bange bintu bitambula bwekakalayo n'ebirala okomawo nawulako ku mbuzi naye kati mukadde keyafa yali yazanirira obulungi awo kati nawo bwakulya just nsala mucomo n'olyako omucomo ovaamu ssente kyawo obuzi bakulya ku mucomo nankoko kulya ku kati mu music industry wane waffe Uganda bayimbi ki naawe bowulira nga bo benyumirizaamu nga bakusanyuka bayimbi benyumirizaamu bayimbi nebawerako naye nze wempita namba emu wange ayimba obulungi omusajja awangadde ng'akumu kigambo bamuyita Dr. Jose Kamiliyoni ayimba ate Kamiliyoni oyo lwemusinga obuti abadde mu kisaawe nga abavubuka bangi abayaayi bangi naye talina luyimba luwegula talina nze maama nga tannafa ng'awuliriza Kamiliyoni taata ng'awuliriza Kamiliyoni abaana n'abazzukulu bawuliriza nnyimba za Kamiliyoni nga bwalutandise ng'aluyimba nedde luggwera talina muwegula naye nga neluwegula bimanye kugyogera kati abayimbi manyi bw'ogamba nti nze gundi enamba emu wange abantu balowooza nga bagivu siina buli muntu abeera n'enamba siina gwe givule abaana bangi abayimba ddala abakyala ennaku zibayimba bulungi abadde kumpuliriza CBS nga baleese mukyalo Diana Nalubega yayimba Kabiite ekisumuluzo omutegeera oyo omukyala okimanyi nti oluyimba oyo omukyala yagendako emyaka 5 ng'oluyimba lwe luli olwa Kabiite nga lulya kola tune award emyaka 5 egyo mitiringano omukyala nende oluyimba olwo era banne enamba emutasimba okuyimba namba eyo Kabiite era namba emu yaleeta Kabiite akyali oluyimba n'aleeta kisumuluzo Kabiite yasinga nabula akyoze n'ibbeeri yaleeta byabangi ne bwali beyimba 15 ekyo bisobola byabangi byayibwa amaanyi ntibalikuba n'owulya nga abaana balina bbeeri abaana bawandiika era kyobula nze kyawa ekitiibwa omusajja n'ensembe aba afunye bbeeri nenoga bulungi awandiika n'ensembe naye abaana bangi bawandiisa ebintu olaba Moses ow'Embooya yawandiika oluyimba lwa Fabia zange abayimbi bangi tebawereddwa ku kisa kujja mu kamera kubategeera naye nga bayimba bulungi abali mu kamera kirowooza nti ffe tulisinga okuyimba era ffe mu kisaawe kitojja kuvuganya muntu yenna nalansinge gunda ffe kitojja kuvuganya muntu yenna era buli omu waali atereere sifira butazze kuvuganya naye sifira butazze kulwanyisa tuzze kuyimba byaffe ebikunyumira ng'obidda kuba tebikunyumidde tutuvuma ate kubanga si musango naye oluyimba okuvaayo okujja n'ojja ku kamera bwe biti
lujja ku leediyo process mpanvu nnyo era nze saagala muntu anafuya muntu amaze kufunya luyimba nanga byayimbye tebiriyo ekyoyo yala ya final product tamanyi bukubi buyitamu oba kati kigeraganya ku mawulire obadde mu field ogenze mageri omekasanga tibakubye tia gas olese story wandise bajegitinze bagitadde ku mpewo ofunye final product kisembege yasoma oli ofune story naye yabadde mu field yali Ensi yali wandise yali egitinze bahasoyinze kinene nnyo okufuna final product so kati okuyimba yaguna studio production anga ngovume muvumi si kyangu n'okwogera obwogezi twogedde si yangu kwogera kati sebo bafunze oluyimba lwe mweko kakiba katonga gasene katumalirize kubaka kiboolekera ab'amawulire ngabo ne bano abali mu kitongole eky'okuyimba musajja ey'okuyimba soke n'abamawulire abo abajja obuzzi nina omukisa tunakulemberako abamawulire 2018 nali vice president wabannamawulire mu Uganda wano nakulembera ne Haji Kaziba waka parliament Kawempe South Zibashiro Bazira twali fena batukulembera amawulire mu kitongole kyaffe ekitulate ekyawujja era bulungisana kulabona naye ekintu kye nasanga mu mawulire tukyabulamu era kukodenya erikitundu tugabita omulimu gwaffe tulwagala ngaffe era abaana bange abayingira balikutamisiku wano naye obubaka bwempala mawulire mwagala mulimu bweyagala omulimu kola ekipya ekitabaddeewo omala okukola ekipya ekitabaddeewo for example kino gye tuliko sinyo tatu wajja mawulire ng'ogirina kitwogera basipoza tofuna kati oyiya content omulungi bwofuna content omulungi ebyaddala noba okwasiza smartphone yatwala content omulungi atambula naye oba ne content nga mubi noba olina kamera yakukaka ebisanvu tajja kutambula so nze kyensaba bamawulire bannange twagale omulimu sijjagamba nti ogumiikirize bw'ova mu ssomero bwoti bakuwawo okola tandikirawo okola feature stories ezo ebigenda mu maaso bingi nnyo kati osanga omwana nga yakoze feature story ekwatagana ne DNA nafuna abakyala abasajja bakituukiddwako abakikunezezaako basobola abasawo bakola batya esobola okubeera nnungi nnyo nga bw'okifunira teriikani agikoze wabula okubeera ekifo ekingaawo n'oyingira amawulire nga bwala omuyimbi asobola okubeera oluyimba olwo noweya n'ayingira nga bwala yalimba osukula semiti alien skin tegeera kakati bw'oyingiramu oti mawulire toteekawo gaapu yonna yakumiikiriza buli bwotula bwoti mawulire kulangira kyekya balina abasooka agonna batini mawulire omutulyo tuliko tutondebwa nsi agobo ketufuna kati amawulire bwotula bwoti naye olina okuspecializinga ogende ekitula yamawulire sobokako mu field abaana asose mu field bamaanyi ola batukwasa emizinga baga nti musajja ngaalinga gundi naye nga tuli gundi wesindigira kubanga oyiseeko eno mu field eno n'okutendeka eyo field yeringa akademi yaffe obwana ava ku university ayagala agende kugeza kumpeo era program ngeya dala n'abatonzi yakolanga florence nampita yakolanga medicine n'abasebuliba medicine n'abasebuliba wayijaamu naye bw'oyingira eno mu field wansi n'ojja n'oyitavinga sebuya n'omuyitavinga gundi
experience egy'ofuna ogenda okutuuka ku muzinga ebyaba tabikwanguira ebyama tabikwanguira kubanga alonna yabana bagenzi mugezi kumpi bafuna ebimu okusomera bagenda bakalubiriziddwa amawulire babagjeeko abasajja abatuusizaako bebagala kubanga baagala ssente naye sooka oyireko eno wansi otuulira ne bakutuma esitolo bbenga otuuka emisinde gyekitayipirire ogiwa omusomera gisome awo ojja kufuna olinakyo kyohasolizi kyobonaabonedde nti sendereya amanyi nti bannaayo 2016 twakuwezebwe kulutira gaasi otusaka besiki 20 kakavaamu akalulu fe ekyobugaga kitwasinga okufuna amanyi ali kwamulirati yali tiya gaasi twafuna ekyobugaga kya tiya gaasi era simanyira kujja kubuuza omusawo tiya gaasi kubala tatukose obulamu bwaffe okufiira bwereere omusajja yakasukanga kakebe bwati mpaka mu maaso gugwana so twabonaabona naye twafunamu because an experience kati abayimbi okuyimba kulina omukisa naye ne content bwa abantu faayo ku production oba tomanyi kuwandiikira si yapaka nange osanga abayimbi bagala niyinza kola manye okuwandiika manye okuproducing ojja kuwandiika enyimba kikulu obeere nazo akoziwuliza kati yaziwuliza koziwuliza akozi wandiise olwamaanyi wandiika naye enyimba ozijja mu kisenge ekyo tezifumanamu kubanga olemedde okukkiriza nti muuli akoze baba sipayisigana kulinnya nayinasoga nti nisebempandikira oluyimba siretwa tukuza emyaka ngaesatu tukuba buli dakiika kati gweyagala kwewandiikira buli kimu kyonna oli akukami gwe ate oyagala kuwandiika studio okaddeya 2.5 olwakirina okuba nga mulungi omuwandiisi nga mulungi lyrics gyoyimbye tabaga biki katonda gy'anayambayo lyrics production naawe kenyini omuwandiisi eri etya ogamba nti bw'oyimba ekintu oyimba batakwagala asobola okujja nawuliza kyokoze awuliza production gaba ebigambo ekabi byonna ayina ebikyamu byakoze naye ogamba nti owulize music we ogatugende tuwulize kabiri so kati abantu bawe ekirungi ne baati bakwala bajja kukola ki bobi yayimba nti bayimbira mu kisenge abamu tebandagala naye nyimba baziwuliza okitegeera kati abamu tebamwagala badda mu kisenge bakola ki kubanga content we mulungi so oba olikoze kuyimba obijjati tumanyi oba banabyono bigula tatemu engoye tumanyi babaguzibaanakwakirana gye ne bagula kati ne music oba otaddemu akadde k'essente olimba lugwe olina gwolimbira kati akadde ako totya nti kanaakusala ezo kapito oba bw'otandise nti mweze kulimaguze ekiro z'ebyali 500 ne music teekamu akadde k'essente ako odiyo ote era mugero tufunyanga oluyimba lulungi bajja kulwagala dduulira kubanga fekati oluyimba lwandyazaako twali mu kisawo kyakuba mutali yaleese kalidda waabwe twali mu kisawo kyakuyimba sife bayimbanga ebyoza olaki omwandisi kati so kati ebyo byamala okukolebwa mugowa oluyimba agamba oluyimba ensonga ezimalisa so buli mwana akkiriza noluyimba lulungi naye nga tomwana nekimineki nze bapulezidenti abaleedi bakuba enyimba zaffe situnaade ebyo naye nga naye alukuba n'alwogera kubanga alukola ki alufiiringa kale ekyokuba nenyimba enyingi si kyekikulu nnyo nyamunange era enyimba mpitirivu naye bwebuuza lwawulirizaako nayalakuziwuliza kubanga yagamba yeyaziwandika omudaafu naye muntu akuwandikira neba nofuna oluyimba olwo tujja kusigaza ekikulu kubanga bwebuuza tinondyazanyoluyameka nankuba nendala zisigaddeyo kyoze nipeki byajja ali kutabani wuuti nalingo yalina oluyimba lumu byabantu oluyimba etusibako nsige nasizimanyiza alina ennyimba olekati muno obudde zozamaani yaziyimba nga tuzimanyi naye nga tumanyi olumu era nga lwemuliize era mu vidiyo yakyoze nipeki ali kutabani wuuti mwendi kubanga yansiba okitege kubanga nze omukubasooka front yawe
nanswe ntuzinamu ennyimba twayifulinza endala zitusibako kubanga twali tuzibakkiza kuziwulira olwositula tuzeligegera tukyamuyita tulimukuyiyi nti gwe noogamba nti oyagala kuweza nnyimba nyingi ero zise ku quality esinga ennyimba ennyingi sofa ku quality okusinga ku quality. Kati omugagga Sente nabo bagati obulala boolekerayo omuzadde ali eyo ayagala omwana wajje mu music ajja asome n'amawulire. Omuzadde obubaka bwenyinza okuwa abazadde amawulire olina okukola sereebu music naye okubeera natutumu naye nze ndowooza omuzadde kyandibadde kikulu nnyo okubuulirira omwana wo. Omwana nga wasobola okugenda mu Amerika n'amala emyaka 5 oba 2 nawanga ye n'akomawo nga mulamu ku ngeri gyakuzibwamu ewaka olw'obuntu bw'alina asobola okuba nettutumu mu mawulire mu music n'asigala nga yeekuumye era ng'akyali naye nga kisinzira ebyakulira ng'omuzadde tosuubira buvunaanyizibwako kubanga okuyimba kise talenti n'amawulire nawo ki talenti. Kati bw'obanga omwana w'obuuliridde byetaaga okukola ebisigadde yennyini asobola okumanya bw'atuuka myaka 18 amanya ekikyamu eki naye okusibwayo abantu yesobola omukuuma eida n'ava ku mulamwa mwana asigala ku mulamwa. Basereebu bangi ng'omusanga n'omubuuza nga bw'ali n'akuddamu naye nga yandibadde ayita ku bire wasereebu bw'alimu. So totya mwana w'okumusindika amawulire kubanga otya okubatyagasi otya okuba amasasi bulamu bwe bwafiirawo. Tutya mwana w'okumusindika mu kuyimba kubanga otya agenda kufuna siriimu agenda kufunya akisente akulemulo agenda kuyimba gindi wonna asobola okukola kyokufiirawo. Naye obuulire obuntu nti bw'oba ofunye ettutumu olikuuma otya olimanaginga otya nga tosusse ku balala tolengezza mu balala ate nga naawe tiweweebudde kyekyokka kyakyalina okukola. Omugagga Sente nga tumaliriza olinayo akatalekeka njagala kkawa abasomesa batusomesa basomere eyo batumala nnyo amaanyi oluusi twetaaga message etugumya naye batumalamu amaanyi naye oba oliawo challenge bwejja ate gwe oluusi oba olwana kugituukiriza. Kati nganze omusomesa wange yaŋŋamba nti sirikola yadde ku kizindaalo kya leegi omusomesa omugagga Sente gyali yasanga nampayo n'emitwalo 5 ate wagira ttiimu y'emu nembagira Chelsea era asomesa geography ndowooza yeekuba mu mutima n'agamba naye omwana oyo yansanga n'agamba Sinderiya siranga omuntu agamba nayera kubeera kyonna kibeera okibeera era mbeera awo nekulya kusiga esome nga tubannaayo olwo Sinderiya bwe nasomesanga tunetegwete nti kwaleeta lugendo olw'ekyemisana. So mutukumekume mulage nti woyagala kubeera dokita bayingirira nga tabeere gwe mulagire okisobola kijja kukola ki kijja kubeera naye kati nze ne bwenfa kati tukyasobola kuwandiika byafaayo byange taddemu tinali bw'amawulire akibakize nakolawo kubeedireeti. So bwetuwangala nabo abatusomesa batuyite mu masomero eyo batukumekume batukkirize kyetwagala okusinga okutumala amaanyi. Nawe ali eyo osobola okubeera nga Sinderiya nze siri w'amaanyi naye ate olituusa alhamdulillah kubanga omuntu ayinza okwebuuza diri olimanya nti oli mu future yo osanga omuntu ng'agamba yakoleera future n'omubuuza balikubira essimu lyalo oli mu future yo alimanyi kibani mu future yange tusobola okumanya oli mu future yo era oba olinamu emitwalo 5 noyitayakwakaawo n'osula enjala otereseza future obujega bw'olina sibulabanga kubanga egyo 5 gy'olina tumanya ani agenda gigirikeera abasiraamu banyambadde bwenti bwe bakuzimbeddeyo kubanga simanyi banaddayo waka nga bwe nafulumye eyo Sinderiya omutuufu ebyenkyanja kubisanga nkoze eki nzizeeyo ekira kyensembyayo obulamu kikulu nnyo nnyo bannaye biri mu maaso osanga omuntu ng'alina engoye zakadagabuzasisa suuti ya
akadde ka ssente era ng'obubuuza okuva ku makya waliwo akacupa k'amazzi ak'olukumi gannakani kale omuyiganga okutusaawo oliyambadde engoye za kadde ka ssente naye ogaanye okunywa akacupa k'amazzi kashiriziko weetaddeko ssente ne tewetaddeko ssente abalala badde ne bekanga yeetikamu ssente kubanga ayiseewo ayambadde anini aba yeetaddemu ssente aba yeetaddeko ssente n'aleeta ebizibu so toyambala kadde k'essente nga tolina katonda kaludde lw'amazzi kyabulabe so nyayo kutuusi byambudde si kulya nnyama byambudde ekyo tekikya era abamawulire ffe singa otutta ebyekiwatukere efuula bize nobeera bize okabalinga ogenda okulya olya kindaazi na soda obiri okupita mukusoni kubanga gundi ayogera togananga olubuto lukulumba tugundi yafudde so owamawulire nakesa bisolo nakenamawulire towefula nyo ati wa wansi nnyo olya mindaazi na soda ate oli okapa buli dakiika ebitabo byobibanga ebitabo byebasoma obitaddeko ettaka fyukyayo okissa bakwetaaga naye osanga wamawulire kubanga bayiti eri kugenda maaso wali wakiri sooka olye naye kiseera yanakuwera ku ssaawa 5 nze kandye ku 4 bayitanga kuba maze okulaki dano okudde n'olya olya ekindaazi olwayo soda byonna biba byabulabe ekitebe so ffe twayiga olya leeti kubanga tulibize aye so tulye bulungi nga bamawulire tufenye okulamu kwaffe tukyetwetaganga kati sooka otulewo ku buyimba bwe bonna oba 10 obusagugo oluyimba olusooka olwange baluyitanga zange luli ku YouTube channel kuliko Omugagga Sende official ogenda ku YouTube wandikamu Omugagga Sende official ku Twitter era nkozesa Omugagga Sende official Facebook nkozesa Omugagga Sende wonna okufuna bulungi ku TikTok nkozesa Omugagga Sende ne ku Instagram ale ku Twitter gyendi Omugagga Sende official ojja kulonda bulungi nnyo tuusa naye kati ekiringa kabiseera kino ojja kulonda bulungi nnyo Omugagga Sende ku Twitter, ku Facebook, ku TikTok ne ku YouTube so mpya zange gyeruli n'oluyimba nga luyita byateredde gyeruli kati olawula wamaama sinaluleeta naye nga 16 Septemba omwaka omwezi ogw'omwenda tugenda kubeera ku Kennon Hotel nga tusaba okula vidiyo yaffe ey'oluyimba olwakubye ensi yonna yazaayo si ene sange wano nga ku Kabaka Njagala tuludde mu Bulange mu Lubiri yes awe tuli tuli buli muntu alina byayiseemu yangoma soko tulekereyo ku kayimba akakanja byange tuyimbiremu kana akandya zange nomanyi byempiseemu buli omudaala lya munno lekera okujevuna banno gava munno gadda munno buuza kodoni wava munno mukyalo twavugako mugogolo nga batutuza mmanyi ku mikolo abandagangako kati biwero bwe byatuuka bammanyi beriwero Omugagga Sende toyanza nnyo neyanza nnyo obudde bompadde akaddeko kewerekereza mbadde nkusaba obangambireko basubscribinge The Mix Media balesa musubscribinge ekyali wange ono mukama wange The Mix Media tolina kyofiirwa ng'ogenze n'onyiga akade nosubscribinga n'ofuuka omu ba followers be balina wegattako so ebintu byaleeta tebiwemula mulimu ekyokuyiga ate naawe osobola okuyigira gwagala okusoma amawulire nomanya interview zikola atya era asisinkana baani era bafuna atya so mugende ku The Mix Media subscribinge mubeereyo nga bafollowers baffe buli kimu kitambule bulungi singa omanyi byempiseemu wandibadondeka n'endya zange bannaere tugenda kusukkawo wano Omugagga Sende tujja kwongera omubaleetera lwanaaba agenda okuprimyaringa oluyimba olwo tujja kwongera tumuleeteko atubulire biki enteekateeka nga bwe zigenda okubeera
era mukama wange bwe nnaba nkomyewo omulundi ogwokubiri nja kukkiriza okusaabako n'okuyitibwako bannange abali eyo nga mwagala okumanya omugagga ssente oli eyo mu nsonga by'amawulire bikutawaanyaamu jangu omulaba akunnyonnyolemu ye nga bw'akikola tagoba nti oba anakugoba nti agwe genda ogayiga buyizi era ajja kuwulira ekintu ekiri eyo mu field kuba kitawaanya buno obudde ab'amawulire tetwebuuza tutya nnyo okubuuza abo bakulu bannaffe abalimu eyo sekita gye tulimu musajja mulungi nnyo talina bubi ate bannaye nyuzikuwe mumwagale mumfolowinge abamu muyinza okuba mubadde temumumanyi naye gwe genda ku YouTube channel tekemu omugagga ssente ennyimba ze zonna ebintu byonna byalina alya bifu tumuwagire ebipya bingi akyalina binnyo byagala otuleetera banne tetugenda kusukkawo wano amanya n'eddoboozi akoseeki pulezidenti w'e Masaka City nkoze ne producer bannanga babadde babega w'ekkamera eyo bamuyita temwetira MP Nalule Joanita n'emikwano gye gy'abadde nagyo bagundi bako producer be babadde nabo batukoze obulungi ennyo banne temujjanga okwo mugagga neyanza nnyo okusinkana n'obudde obumpadde mukama mpangaaliza n'omundi omuliro naba nakwetaagamu nja kujja mukama wange mpeyo kadde akalala twongere okunyumyanyumyamu ensonga neyanza nnyo neyanzege ndabira maama Jubireewo bonna batumidde bulungi mubeere bulungi abali baffe abalungi abadda Mix Media lekuli eno amaami afi boutique ng'alina ebika byonna eby'engoye alina ebyokuzanyisa by'abaana alina obusawo bw'abakyala alina buli kimu nigiina butoopu empale z'omwenge ez'abakyala bubayika bonna abulina jangu tukuweereze ng'asangibwa Mmengo Kapeeka okulina na Mutesa wano University n'oba oyinayo omwana muto zonna engoye azirina ebyokwewunda byonna bumekaapu buli ku sitiiki n'oba oyagala kusuula delivery waali wabwereere owokutuusiza we wali obusawo bwonna webuli byonna ebika by'obusawo byonna abirina nga biva Take, Germany, Japan, America, Bungereza, Switzerland bonna abirina buli kika kya lugoye kyonna kyoyagala n'obusawo bonna butoopu bonna abulina engoye empya weeziri free delivery oba oli luddawa n'oba oli ggulu tuzikutuusaako engoye weeziri byonna ebyokwewunda byonna weebiri n'ebyabasajja weebiri ebyabakyala byonna weebiri oyagala t-shirt ng'omukyala ajambala nga n'omusajja ajambala ng'olinayo kashuwa kagenda kujja ku weekend kambalemu byonna tulina nga tusangibwa wano Mmengo abalabi baffe abadda Mix Media towerabira kulayikinga na commentinga na kusubscribinga mubeere bulungi mwerabu Uncle Sech pulezidenti w'e Masaka amanya nze nnyo Ismail tunda spray wa Benz owa Germany BMW Benz Golf motoka zaidi okuzonna tunda spray wazo tusangwe Mmengo na Mirembe Pesa natulera amaduuka bava mu traders ebifaananyi n'amasimu ovuga emmotoka ya beeyi Mercedes Benz, Passat, Golf, Formatic jangu ebikesa Autocare ffe tutunda spare parts ow'emmotoka ez'ebbeeyi ennungi ate omuwangaazi omulungi ne Japan tunayo tulina edduuka ya Japan etunda Old Kampala wansi wa police station manya Bazira Deocratius amanya batandika Nix edduuka lye liri ku Mmengo ne Bukesa ne wano ku Bulange yes wasangibwa tifu ne uyawusi mwenkola netukola so tutema ebika bya moloka byanjawulo buli moloka oyinza okuwulya eyo ng'olina moloka nga yakufaako tuyinza okugyawo spare wa tifu bu spare gyange tulina spare wa Hammer na spare wa Jeep Grand Cherokee wa buli moloka Benz 212 Bruteke 203 zona moloka spare wali wano tuli garage yaffe katwenkwa spare goyagala ebintu mukuwa wano so omuleta wano ku garage yaffe tumukufitingiramu oba yagalako yingini oba gearbox oba shock oba suspension oba lugi oba bumper oba mataala wano ambulance wano tukola kino fitingira
so katuyinza okuba nga oyagala gearbox nga tugenda kwebaka wansi igagalaji ziba neki n'olunya welunya kusa moloko yemujete walukungu tugenda wansi jeki tufuira tusokufuira wano tufuira nerumu yayo ate eno gira tugenda gifuira tugenda gifuwa oyo timu yange jensi gyenkola nayo tusangibwa wano ebukesa opposite nemenge enfolo yaffe gye twambala ese mudus ebukesa nkola wiring buli kika kya mmotoka manya isima Mayaga David asiba yinyi ezo zonna bijolese bano beetagisa mu kukyusa show ebintu ng'ebyo mumanye ebikubagana ekamyaka eno byonna bikola osanga wano injini kayiningi byonna tubikolako siba injini emmotoka zonna entono enene wansi wokka innocent buli kimu kyoyagala nkikolako bwonna ŋŋendawo ngwawo amanya Muhammad tukola moloka tufitingamu moloka ffe ba Majestic Wines and Spirits tusangibwa wano mu kikuubo ekizimbe Junior House edduuka shop 008 tusuubuza wines tusuubuza whisky tusuubuza spirits tusuubuza energy drinks ne soft drinks zonna era nga tusuubuza mu wholesale n'abakamukamu beeyi yaffe ennungi era enamba zaffe ez'amasimu kosobola otusanga eya MTN eri 0760 95 44 35 eya MTN eya Airtel era eri ne ku WhatsApp eri 070 62 63 085 iyi namba yaffe kosobola otusanga era nga tukola ne deliveries wano around town ng'oli mu kibuga delivery ya bwereere gwetukubira bukubizi kasimu n'okola order yo ne tukola delivery nga ya bwereere.